entandika ez'okuzza omulamu kiba kisoose zijja kuza azikolebwa so kitalo nnyo ddala munnabitono oyo Grace Ndugwa muganda affe batata afudde mukama gwajirudde ali mu ggwanga ly'Amerika kitalo nnyo tewali kyakola fenali ekkubo enjawulo ssaawa awo nno nenjala n'okusaasira ku bannayuganda mwena baviiriddwako abantu baabwe mu ngeri y'enjawulo kitalo nnyo ddala okuba nti tuviiriddwako abantu baffe nga bulijjo saagala balwisa abanaatusanga banaatusanga njala tandika n'akalowoozo kaalyo akalowoozo kaalero kaakano kana akalowoozo njala kagende eri bannayuganda mwenna nga sinagenda ku KIGULA LUJJI gwe omuzadde ali mu Uganda wasomesa omwana bati wamusomesa naye ng'omwana wo akufuukidde ekizibu ng'oyagala yeeyimirize waakole nga mwagwa mu katebe ka Yoseti Baabulooda Basira mutano wa Kalizi nsi yeeyita Muzeyizedde ensanga bisibe Mana Peneti omusajja omubbi kafulu mupya yeeyita Mana Peneti nnyini neyagala twale mmwanyi njagala mubeere nnyo abantu abagufu b'amaaso gwe nga tonnakkiriza mwana wo kampuni yonna emutwale agenda akuba ekyeyo mu nsi z'Abawarabu nga wabuwala njagala osooka omanye omwana ono kampuni kyemutwala omanye weesangibwa erinnya lyayo ba director singa omwana afuna obuzibu ogenda kutandikira luddawa abazadde basinga mujja ne mukomplaining abaana bafunye ebizibu naye nga ne kampuni yennyini yatuta omwana wo togimanyi kati ffe oyagala tukole tutya bali ku social media oba oyagala poliisi etandika etya era obuvunaanyizibwa obuwaddaani ekizibu kye tumanyi bannayuganda baatuggyako rights zaffe gwe omuzadde aliye nga wakkiriza omwana waagende tomanyi kampuni mwagendedde omwana tomanyi gyali tomanyi kyakola wabula wafuna ekizibu n'olwokotegera nomwana yafunye ekizibu nojja ku social media ffe tukuyambe tutya nga ne kampuni yatwala omwana otogimanyi namwe baana bawala bagenda mu biyumba by'Abawarabu ngira bategeeza mulekerawo okuyita mu kadinisa okuyita mu kadinisa ojja kufuna ekizibu nga kampuni tegimanyi yakututte nga niyakututte tegitumumanyi kitegeeza automatically oba tolina muntu wagenda atandikira kunoonyerezaako kampuni ki yakututte ate nawe omuzadde bw'obanga omwana afunye obuzibu nga yagenda mu kampuni okwekalakaasa n'okwemulugunya kiri mu tteeka obuyinza bwo balemeraawo okuddawo okutta abaana bammwe nga mulowooza nti abaana be batta si bantu kino ekintu ekigende tuze kitubagamba mwe ne mulowooza tusaaga akagendere kali nti basomba abaana abobuwala bajja mu Uganda mu kubalabisa nti bafunira emirimu naye nga ate babasomba waliwo ekigendero ekyokukendeeza enamba y'abantu abali mu Uganda bo baleetemu abanyarwanda baabwe nga bwe baagala ekyo baleme okutegeera ekyokubiri waliwo akatale akatunda ebintu eby'omuwendo ebiri mu mubiri gw'omuntu gezanga ensigo omutima n'ekibumba era ng'abantu abirimu era ye first family oba ye last family njagiyita last family kubanga yesembayo last family ne lumu Yoseti Baabulooda Basira mutano wa Kalizi nsi yaleeta Muzeyizedde ensanga bisibe Mana Peneti omutunzi w'emmwanyi za Uganda mulimu mukoddomu Odrek Lwabooga omusezi ono yatunda ebiwoolo n'ensigo n'emitima gy'abantu oyo boyi njagala bere ku vidiyo eno bano bakola kyamaanyi nnyo okutunda abaana bwe n'okubabonyaabonya nfunye obutambi bungi nnyo olwaliro kunsinzira ku kyekigenda mu maaso naye nange olumu nnemwa ne ŋŋamba kyekigenda mu maaso mu Uganda abantu kye batasobola kwekalakaasizaako gwe omuntu nolanga omwana ali ku kizibu naye nga ne kampuni yamututte ogimanyi tosobola genda dde okubirawo enduulu genda okubirawo enduulu weekalakaasi lwakiri weeyambule bakutulaze ku polisi nti weeyambudde naye ng'olaze nti weekalakaasiza social media twogera naye bano abasajja batemu bagamba nti bafunye abaana bammwe ne batemu tebaagala kumanya kasita bafuna abaana bammwe so nija bakubira omulambo gukutakungula abazadde mu making sure nti mumanya kampuni ezitwala abaana bammwe namwe mwennyini abaana before nga tonyagala kuyita mu window kugenda kuyita mu bweru genda sooka omanye kampuni kimu epise ojja kufuna obuzibu baleme kusasula osigale ng'oli mu buzibu kati bu video buno bugenze butambula olwaleero naye nange bumazeeko emirembe kansooke mubalageko bumazeeko emirembe omwana ono mulaba bambi nyina ali mu kulaajana uyo nga ndi mutuuze weruwero mu muluka ogwekatikamu eggombolola katikamu nkuba eri omulanga eri abantu bonna bekikwatako nsaba buyambi bw'omwana wange Rachel Namitala ali mu buwambe amaze emyaka 7 ng'akola niye nga tasasulwa nsaba bwenkanya nkuba omulanga eri gavumenti ne buli muntu yonna wekikwatako maama Nabbanja oli maama nsaba obwenkanya nga bw'oyimi nsobola ki nkomeza vidiyo eno kasita agambye ku maama Nabbanja wenkomye okutegeera newankubadde mbadde njagala kuyamba mukyalo ono kasita nkwogeddeko naye nga mukitegere nti gavumenti yennyini yesomba abaana bammwe kati goba okubira omulanga Nabbanja akuyambe
nga mana peneti yennyini mana peneti yono Museveni omubbiwe mmwanyi yose tibahabura tabasira mutana wakazi yereta yali mbintu bino then yobanga akolo yakota mugaalo mode kuba tunacho genda funa au sigena kulwao akonkagadde kangere ku kigula rugishalero ekigula rugishalero njala kigenderi banda Uganda mwenna buli omu ndenda kusingira ddala abantu bayita abaganda kano akanyomonyomo njagala kakoma olwaleero Boba kutenda okudduka toyita wosula era batumiddeko mwenna abagali abanyumira nyaka nyumino kana ekigula rugi Beba kutenda okudduka toyita wosula era oleka mwezi nakuzza kubanga bogogo bamusajja muno oleka mwezi nakuzza buli musajja yenna n'omukazi yenna ng'amanyo ina ga kiganda nyenda basaba akantu kamu mulekeraawo okukozesa olulimi oluganda okuwemula mwetemanche mukola nti kunteekateeka ezimu mana peneti yose tibahabulwa kutabayisirwa mutabani wakala jensi yerete muzizidde ensanga bisibe lukwata siniya ebintu byakola bino kwe kutamisa abantu olulimi oluganda okutamisa abantu abaganda ng'akozesa abantu abaganda n'owulira omukazi omukulu abasajja abakulu nga bakozesa olulimi oluganda okuwemula ebigambo ebirere gwe wabyomuluddeko bukyangawera ku social media n'olenga amawanga amalala bakozesa ennimi zaabo okuwemula lwaki mukozesa oluganda okuwemula buli muntu atuka okubanga yeetamu kibayita omuntu omuganda tukimanyi nti mana peneti yose tibahabula tabasira mutano wakarekezi ye kyayagala okukola yasooka n'amanya obunafu bw'abaganda akabinja kamu ak'abaganda obunafu bwabwe nga windows ekisooka ntono ekyokuli baagala nnyo ebiyise ekyokusatu baagala nnyo esente era naye akyogera nti omuganda kasita omuwa ssente obumaze asobola okulya munno olukwe ate nga kikulu abantu abali ku social media bonna basinga okuwemula amanya balina ga kiganda bavumira mu luganda lwaki tebawumula mu nnimi endala sooka weebuuze ennimi endala tezina bigambo bisobola kuwemula ekyo nga nkivuddeko n'otunuulira amawanga gonna agali mu Buganda gali olova gagenda mu mawanga 40 temuli muntu n'omu avaayo kuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mvumira mu lulimi lwe waabwe era bano abaganda ababuyabuya abatooletoole abaagala obuwogo olw'okuba tebasobola kukola baavu mponga byoya bebawa ensimbi n'alumba omwana wa Nnambi n'amuvuma n'amwogoloza ne weebuuza kiki ekigenda mu maaso era w'osanga abaganda abamu be bali mu kulya mu muganda munnaabo olukwe omusajja omunotha n'akubuuza what went wrong with the baganda who are going against their fellow muganda Robert Kyagulanyi Ssentamu who are those baganda who are chasing their fellow baganda on land nenga ate bano tukimanyi bulungi babakozesa bukozesa okuba obugo okuba abantu ku ttaka kubanga baagalaganda baganda bagoba bantu ku ttaka ogenda okukebera amanya ng'amanya gano si bantu baganda bakozesa amanya ga kiganda Museveni kyeyamanya tweyita amanya g'ekiganda tuyiga oluganda tuyiga ebikolwa byabwe ate byennyini tubikozese okubakubisa ebintu bye bakola kati kye bali mu kukola n'osanga omukazi omukulu ali mu kuwemula ebigambo ebinene teri amusiba amunenyako gwasiba n'osanga omusajja omukulu alina amanya ga kiganda avuma abaganda agoba abaganda ku ttaka ali mu kutugunya abaganda banne ali mu kutta baganda banne ne weewunya kyegenda maaso kino kirina okukoma abaganda mwenna abakyalina empeka emera nga muli mu Buganda buli mu diaspora mutandika okwekisasayizinga rights zammwe oba obuyinza wammwe omuntu addamu okukozesa olulimi oluganda ng'awemula mumuyinako obuvunaanyizibwa bw'aba si muganda atubuye ng'obudde bukyali mulekera okwonoona olulimi oluganda n'okwonoona amanya amaganda nga mukoleramu ebikola ebyambyone mwe musinga okulya enkwe tugenda obbazulwa nga temuli baganda mwe musinga okutugunya baganda bannammwe tugenda obbazulwa nga simuli baganda tugenda okunoonyeza abantu abagoba ku mataka bayita baganda naye nga si baganda balina bye bakolera kiki ekyabatuukako mulowooza munaagenda ne Lasiti famire ng'egenze kikibuzo munaagenda ne Lasiti famire ng'egenze temujja kgenda nayo kati mweddeko tukoyo tuswaza ekyo kimaze era ekigula Lujji nkifundikidde ngenze ku video eyandeese era kansooke mu kkowe lyerimu mujjukira bulungi nnyo kitaffe omwami eyakuonebwa amakaage eruweero omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agendayo omukulu ono ne bamuwa essuubi naye poliisi ne gavumenti olw'okuba nti omwami ono eyeeyita Sula Sserunjogi musajja munyarwanda amanya g'amatuufu ye Seviyumba y'ono musajja ono
muka video kano oyo yo bayise oba tekimegeredde talina waddaga yibuka ettaka olwabeerewa mateeka nti mateeka ligagula ebyo naye sokumala nali ndi muntu mulamu kati oyeyita sula serunjoji nenga amanya gage kinywanda esevyumva kati sevyumba yatwala ettaka lya mukulu mugambwa ennyumba n'agikoona bw'amala gikoona yagenda okulaba nga tekimumalidde ng'akimanyi nti last family egenda kyokka n'addira mukulu mugambwa n'amulondola mukulu mugambwa yaweebwa obutwa ali mu nnaku ze ezisembayo omusajja atw agenda kufa lwa ttaka naye tagenda kufa yekka kubanga ne family ye bagenda ginoonya bagenda kutta omu ku omu yoyo mukulu essaawa zino embeera gy'alimu musajja wattu musajja muganda amutta yesevyumva naye nga yeeyita sula serunjoji atta mugambwa yenna nnyina ettaka baamuwa obutwa omusajja ate baamulolamu obutwa abakaage bagakoonye abaana bali mu dduka ali mu nnaku ze ezisembayo agenda kufa kuyo musajja muganda amutta munyarwanda omunyarwanda atta omuganda teri ayogera naye kati ono musajja tuse nze waliwo empuliranga ebintu bino waliwo ekintu ekikwi n'oliranga ekintu kyagala kutugambulago foveewo sevyumba eyeyita sula serunjoji atta mugambwa omusajja omuganda gwe yasanga ku ttaka lye nga n'abaana boona essaawa zino ali ku kitanda gwe bawadde obutwa agenda kufa oli ayagala ttaka ate nga kino badde bakikola okumala ebbanga ddene nnyo kati last family bano ba agenti bammwe nammwe kennyini kyemugenda otuusa ku baganda abaganda bagenda tuuka okuba nga beerwanako nga tekyali muntu akola ki nga tekyali muntu abayimiriza kati ono mukulu yoyo omusajja gwe bakonera ennyumba Lutamagozisa makula n'agendayo Kyagulanyi n'agendayo bambi bamunoonya era bamutuusako obulabamu obutwa uyo bambi agenda kufa naye n'abaana balirira ku nsiko n'abaana balirira ku nsiko essaawa zino uyo musajja essaawa ne bagenda mubika nti afudde naye nga amusse yaani amusse yeeyita sula serunjoji naye nga amanya g'amatufu amekusifu bamuyita sevyumva yasse omusajja omuganda ku ttaka eririye ono si yekka abantu bangi bali mu kuttibwa mu Buganda naye nga teri muntu yenna anyega njala mujjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda Luweero okugenda okulaba omusajja nga bamukonde ennyumba bambi bamunoonya ne bamuwa obutwa uyo omusajja agenda kufa ttaka lye limutta amutta ye sevyumba naye yeeyita sula serunjoji kambaddizeemu yeeyita sula serunjoji uyo omusajja bambi kamubaddizeemu ttaka lye lirimussa uyo omulaba bambi ali ku kitanda ttaka lye lirimussa n'abaana be babanoonya omukuomu bagala batta uyo abaana be babanoonya omukuomu bagala kubatta ttaka lye limussa ono yamutta oyo sevyumba yeeyita sula serunjoji musajja munyarwanda bwe bayiga Oluganda baamala bo kati kusalawo kutta Baganda kati eno message njagala egenda erimu endaba da Uganda bali mu Uganda era njagala buli agawumbidde agaggule gye tunaakoma okusirika ku byalo byaffe ng'omunyarwanda atta omuganda atta omusoga atta omukyoli atta omulango atta omunyulo atta omutoolo nga tetubakozeeko revenge bajja kafuula kamanyiiro akasumagiza eyeyalira batutte nga tetubaddiza wallahi enkulayirira mugenda tandika okufuna resistance okuva mu bannayuganda buli munyarwanda leetibwa mu kutta mu munnayuganda nammwe tugenda bakyukira tubakoleko ng'obuyinza bwebulagira ono mukulu bwafa n'abaana mutandisa obanoonya mu batto lw'ettaka mwajja n'ettaka mwalijja luddawa kati vidiyo entuufu etandise mukama bono bofudde akuumuza mirembe ntegezeddwako ne mu famire y'omugenzi Alhaji Ntegese Bagala waliwo omwana yafudde era ne bawadde buwe butwa yafudde waliwo omukulu alina ekizimbe mu katale k'ewandegeya omukulu musajja muganda nga okaana ekizimbe n'abasajja banywanda mu katale k'ewandegeya nfunyeeko information ne bantegeeza nti weegendereze nnyo bakuwadde ebbanga lya mwezi gumu bw'otakkiriza ssente ze bakuwa ogenda kuba ofudde ekizimbe bakitwale kano mujja kasalamu gye bujja kumunawula nti waliwo omusajja omukulu yafudde mu Wandegeya ng'abadde akaana ekizimbe ku bizimbe bino buli katale k'ewandegeyawo kya flat
mujja kaje mukanzi mukateke ku social media nga namuwoninga munawula ati wala mugaga wandege yafudde go basse ninga muserwa kizimbe mujja tegera kye bayita information entuufu ekyo nkimaze katingize ku information entuufu tandike kansubire nti abasumba bonna batuuse mu abalina amakyaki mu Buganda bonna balokola embagala kuno era ntandise bwenti era njagala Anita Mongi ojje ku video eno nga bwe tugamba nti omuzambi gufira ku mugumba kituukiridde bulungi nnyo buli mubbi yenna yeefubitise mu ggwanga Uganda afuuse mubbi era singa tubali n'ensi nga amateeka gakola essaawa zino omukyala gwe bayita Anita Mongi Mambitanga ntulege yandibadde ali mu kkomera yenyigidde mubbi obw'ekika ekyawaggulu buli ku international level emirundi ebiri yenyigidde mubbi obw'okubba emmotoka ekika kya Mercedes Benz S500 okuva mu ggwanga ery'Ebungereza ne yenyigira mu kufera eggwanga ensimbi eziwera emitwalo 54,200 eza pound ezaguze emmotoka eno bwe bumbi bubiri mu bukadde 8 omukyalo n'alina okuba ng'akwatibwa kyaze kitya tuzze tubagamba nti gavumenti ababbi basinga bakulu abambala amasuuti ne tulowooza nti tebalina ki si babbi bano ono mukyala yenyigidde mubbi bw'emmotoka emmotoka gye baaguze gye mwategeddeko ekika kya Mercedes Benz S500 nabalaze omuwendo gwegula nga bwogenda ku internet kugula Moses nogisearchinga egula emitwalo 11 bw'ozijja mu gya Uganda tebuwera na bukadde 5 omukyalo ono munnange yenga ye yayita speaker alina akakiiko akamukolera emirimu gye ndadala n'okugula ebintu omukulu ono yategeezeddwako akakiiko kano nti munnange matamu speaker emmotoka eno gy'ogenda okuteekamu ssente nnyingi emmotoka teri worth ssente zino ate n'ekikulu emmotoka eno bwe tuba twagigula emmotoka eno tulina kuyita mu Spear Motors kubanga Spear Motors eya mukulu wava muno yalina olukusa olutunda emmotoka eza Benz n'ozikola service n'okutunda spare parts waazo omukyala Anita Mongi ono bano bekiruse procurement committee eyiye ebadde mukolera emirimu gino bwe yamugambye ku nsonga zino omubbi ono mukyala Sadolin Mama Bitanga speaker Anita Mongi kye yakoze eky'obuswavu kwegoba committee eya procurement emukolera emirimu gye ng'agamba yabadde tekyamukolera mulimu emudiisa bwodiisa bwetyo Anita Mongi olwamaze okugoba procurement team ebadde mukolera emirimu gye nga amaze omuwabula nti emmotoka gye bagula teri makulu matuufu mmotoka nzibe n'essente gye baazigambye enkyamu ate nga tebasobola kugula mmotoka eno nga tebamaze kwebuuza na kuyita mukulu wava muno Godwin wa Spear Motors nga yayina yekka mu East Africa rights ezitunda Benz n'okuzijjanja banozikola ki services omukyala ono mama Lususu Sadolin Paint Mama Bitanga bwe yategedde ku mawulire gano olw'okuba nti yabadde mu bubbi buno n'agoba procurement team n'agigobawo n'agigamba temujja kukola ng'ate nze mbalagidde n'abagoba kiyakoze ng'afuna bamafia abali mu parliament nga batandika okugoba ku mpapula zino ez'okuleeta emmotoka eno gye babbye ng'emmotoka etuuka mu Uganda kumbe emmotoka bagibbe mu ggwanga lya Bungereza era ng'erimu tracking device mpaka lwe bagitrackinze ng'eri Uganda lwakuba nti babuzabuza ng'abafuka bana abakyabubuza ne mujja kulya Interpol ng'ekimya omuntu awo ng'emutwala n'emmotoka yo nga we twogerera essaawa zino Anita Mongi tiimu yagigobye eya procurement ng'emaze okumukakasa nti ebintu badde bakola bikyamu emmotoka eno badde balina kwebuuza ku mukulu wava muno oba okumugamba twagala kugula mmotoka eno n'ababulira ekituufu wabula ebintu bino bwe Anita Mongi byabitegeera bano abasajja ababbi basooka ne bagenda e Dubai ne bakola empapula eziraga nti emmotoka eri legit bwe bakomawo bamala okutegeera nti ebintu bino bikyamu ne batukira mukulu wava muno abakolere ku paperwork omutuufu alaga nti emmotoka ntuufu wava muno abagamba sisobola kukola paperwork wa mmotoka eno olw'ensonga nze sole distributor wa Benz mu Uganda so sisobola kubanga ngenda kola ku mpapula zino nga ku online siraba ko transaction ya mmotoka eno gyavudde ate nga nze n'obuvunanyizibwa obw'okutunda n'okugula emmotoka za Benz mu Uganda kino olw'okuba nti babbi Anita Mongi yabalegidde bagende mu maaso n'okugula emmotoka eno era ne basasula ensimbi ezo naye ng'ekituufu kiri nti Anita Mongi yenyigidde mu kubba ensimbi z'omuwomusolo ng'emmotoka egula emitwalo 10 mu 100 mu 100 ye ne bagigula emitwalo 54,200 eza ssente eza pawundi era emmotoka eno mujja tuwulira ebinaabifuddeyo olw'ensonga nti emmotoka ne babbye enzibe nti omukyalo n'ategedde era n'agoba procurement committee team ye ng'alowooza nti ensi tegenda tegeera kale nga nabo gisimufungize Anita Mongi wetaga kukwatibwa osibibwe olw'obubbi obuffere n'obukumpanya nti naawe gw'omu ku bantu abatawabulwa nti abasajja bakola ne baga nti emmotoka omuntu alina otuwa information n'okutubulya emmotoka eno nabiki bigikwatako wava muno
tetusobola kugula motoka ya Benz mu Uganda nga omuntu tagimanyiiko kyewakoze n'ogamba ntebikwatako tiimu n'ogigoba kumbe wenyigidde mbubbi obw'ensimbi zino nga ne motoka ennyini gye bakugulidde nayo nzibe so mama Sadolini Lususu Bitanga wosana kwata osibibwe nga najjisi mufungize olw'ensonga nawe ofuuse kagumba wegoge mu ggwanga lya Uganda okitegedde bulungi kati nno awo nno sigenda kulwawo okujjako ogenda ku security alert gye nnina olwaliro ndyoke ngende ku bintu ebirala ebiddako alright kansubira nti Yoseri tiyahabulwa lutabaisira mutano wa karekezi syala muzezere sanga bisibe lukwata senior mana penalty kofedira otuse kuno bwemba mukola ekintu kyonna moyo mwongere ku ngamanya ge mana penalty kubanga amanya ge nyini yage wadde fe tuliwo kuwa amanya go nagajjuza so mukulu mana penalty kansubira nti kuno kuoli ku video eya leero munnange nali nabadde ntudde wano mujjukira nze agange gansanga wano ningakola ko research nengazuula nti matuufu ebyantukako mwabimanya bulungi nnyo ku nkomerero y'omwaka guli ogwaggwa era njagala tegeeza Museveni nti enteekateeka ey'okubiri gye wategese eri obulamu bwange information nagifunyira gye nzija ntegeeze public nga nabo gisimufungize naye bifo nga sinagenda njala kutegeeza bwasindika batamanya ngambawo buli kintu kyonna ekyali mu kunkwata nakimanya baani abakirimu era sendebekazi wateekamu na buli kimu nenfuna bannamawulire bali ku international level ku company ez'amaanyi nga bagala kunjja ku interview neŋŋamba not at this moment nja kulindako nga maze osetula ebigere wano okukakasa ekintu kino njagala otegeere nti ebintu by'okola byonna tubitegeera ono omwami ye first secretary owa embassy eya Uganda mu Ankara bamuyita Joseph Barije yono ya coordinatinga okunkwata omulundi ogusooka oba okunkidnappinga yo Joseph Barije ekifaananyi mu kikubo mu kitimbi ye first secretary wa embassy ya Uganda mu Ttake mu Ankara mu Joseph Barije ono yali coordinator mu nsonga zino zonna nolwe twogera Museveni yamu coordinating second attempt ey'okunzita oba okunkwata omukulu Joseph Barije ngera akolagalamu n'akakiiko ka NRM kali mu kibuga Istanbul babenga ba coordinating ana batu bengendo babulya so mukulu Joseph Barije emirimu gyo gy'okola ensi egimanyi njala bagamba mumulooza nti ensi bwe beesiisa abantu bategeera to prove you wrong mukulu mana penalty Yoseri tibahabula tabasira mutano wa karekezi eno kadi ogiraba nkulagako sample sigenda kulaga byonna eyo kampuni ogiraba bagiyita Al Jazeera eyo kampuni ogiraba sigenda kusembeza manya njala kulisa ku mulisa boti bagiyita Al Jazeera ogiraba kitongole kyansi yonna ekyamawulire ono emu ku ba director bakola investigations namufuna dda nafuna wa BBC no wa CNN obabuulya who was behind my kidnap era kati njala kutegeeza Steve Nagano bawa interview olw'ensonga nti information yo nanjirina saagala gibwa at this particular moment nine za Al Jazeera neza CNN na BBC buli kimu kirina kati mukulu wete wategeera ati namanya ani ya coordinating ankulazo oli musajjawo ono musajja Joseph Barije ono yali coordinator na kati gwataddemu o coordinating kuba nti basasini bo be bagenda o coordinating ayo lwa mata Joseph Barije yagenda o coordinating kati ekyo nga nkimaze nkulaze nti ebintu byonna byatuukawo biri well set biri organized mbina biri documented kati muri okuba mwayika Windows mulowooza mwosa due to the problem of cow mentality mwina cow mentality kyekizibu kyamwe mbwongo mulowooza buli kimu kisoboka tekyakumalira diyo bwe yayika gye wateeka mu kadde busatu bwa $1 oyagala okunzita n'olwalira okumya ku table ku Tuesday wayina meeting ne mukkiriziganya ne first family mwakkiriziganya gwe first family yo gwe kennyini Muhoozi Museveni Janet Odrek Lwabwogo Natasha Patience ne Charles Peter Mayiga yali ku conference ne muteesa okuddamu okunkwata oba okunzita kati ntandise bwenti ngero kitegere kati mukulu mana penalty bwe yibanga emyaka gikubidde akatambala nga Windows zaayika weewumuzeeko when you attempt on something and you fail please sit your ass down and prepare your death because death is calling anytime. Sit your ass down mukulu mana penalty wetereze enensi sikuleka nensi kola your first attempt you're failing. How sure are you second attempt agenda kukola nga ate maze okufuna information yo nangenda jikulaga bwe yabadde so mukulu mana penalty tuza ko engalabi yo wansi tuza olubengo lwo wansi tuza ko butasoma bwo wansi tuza ko cow mentality yo wansi meeting ya mu yabadde bwete ku lunaku olwokubiri
mana penalty yoseriti bahabura tabasira mtano wakala jensera tamzezede sanga bisibe ngaita meeting bwaita meet yale taina jita na ye Janet Kemba bazimama sasini yamutade ku pressure namugamba buli chetu planning gacho no mvubuka akikuba na achiwa tubade tulina time tuka mugomukanga tukisizo okulembeze bat kiganyirwa mvubukoyo the same applies to Audrey Rwabogo musese namugamba ekintu kyekimu muhozi kanyirogaba muhozira garukwata junior namugamba tata tulina ekizibu ky'omwana oyo omwana uje tugenda okukola kyonna akimanyira akiyiwa tugenda kukola ki the same applies to Natasha na kuwoninga oli luzira wagula ettaka ne luzira watandise okusengula abantu ku byalo ne kiyama n'omukwatira mu wamala n'omuta Natasha na kuwoninga ne kugamba pa ku bantu b'emitiyana wanze kuberuzira the same watudde mu meeting yagala okunzita na kuwoninga omulundi ogusembayo olabika oganye okutegeera mukazi muwala gwe na kugamba oli muwala muganda naye oganye okutegeera naye olwokuba nti bakuzala mu nte nkazina kaumenta nayo mentality yonfu ngenda ku exposing omwana guwazala first born ogwa muzalamu ojja kutegeera ensi ejja kutya nkuwoninga omulundi ogusembayo genda mpola ku bantu ba Uganda oli mwana muwala oli nvandiirwa wandibadde weesonyiwa banna Uganda beruzirayo wali kitintale oli mu kutulugunya obogoba ku ttaka osenze ekyalo kiramba niyo osuubira ekyalo ky'osenda amini teyaliwo bote teyaliwo baaliwo kati genda mpola ku lwokubiri oluwedde ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi last family yatuula era nga ekubirizibwa Yoseti bahabura otabasira mutulanawo kaziseera temana penalty meeting eno yatandika ku ssaawa 2 neggwa ku ssaawa 4 ez'ekiro biki ebyateesebwako yalimu mana penalty kennyini Yoseti bahabura otabasira mutulanawo akalekezi mwalimu Janet Kemba mwalimu Audrey Rwabogo musezi muhozi kanyirugaba muhozi laga lukwata junior Natasha Patience Rwabogo bwepo ne Charles Peter Mayiga wasanya ku simu ngali ku conference call Chichi ekyali kituyita ekigendera ekitufu kya meeting eno bagiyita the last attempt to kill or to kidnap Lumbuye Fred Kajibu is talking right now to the congregations as we speak right now. Yoseri yagamba nti tuyina okukola olumba olusembayo ku muvubuka olwo kubanga atufukidde stumbling block buli kitukola kira mu plani zaffe. Era ono atulemeseza okujjawo obulamu bwa Mutebi atulemeseza okukyusa obukulembeze nga ne muhozi project yennyini agitaddemu eggere buli kyonna kye tukozaako okukola okukendeeza ku namba y'abantu ne bizinensi zonna mu Uganda omuvubuka ono atulemeseza olwokuba nti awa amawulire amatuufu ate nga ffe tetulina kufuna information ate tusobola gifuna kubanga nekusifu nnyo n'agamba nga bwe kiri tugenda kukola last attempt okukidnappinga oba okutta omuntu ono omuleeta nga nenda bwe gisimufungize mukulu ndowooza ebyokukola ndibadde ofuna bingi nnyo kubanga nze kati sikyate nasala leerwe sikyatya kijja kubanga eyatya okufa yasigala mu nda ya nnyina wagambye bw'oti wagambye tetulina kintu kyonna kye tusobola kukola ng'omukulu ono w'omuntu omuhanga ali muki ali ku live ku Facebook ayogera bwe baga nti w'omuntu omuhanga baga nti omusajja alina omutwe omunene naye nze sikisufa kubanga lwolinda bakojja kutya kubanga sisobola kukulabikira ate sisobola nakutunira kubanga toli muntu wakutundwako toyotakutundwako wagambye mulina okukola ekisoboka kyonna okuba nti omusajja ono attibwa gwe muliro gusembayo era noyita meeting yabaddemu batabani bokka n'ogamba nti omuntu otumwagala nga mufu kubanga bwe batavuddeewo tewali kye tugenda kukola nfuuse ekizibu muziziko eri famire yo n'ebigendera byamu byonna era n'ogamba tutaddemu billions and billions of money tuganya okufuna omuvubuka ono nga batuliddeko ssente mpaka nakati atulimye okufuna naye ku guno omulundi tagenda tulema olw'okuba nti yabadde ya famire nga muze sobola kufuna message eno nagifunya mukulu wasanya alaji Charles Peter Mayiga kalori wasanya gamulengeja ku simu yagambye bwati yagambye His Excellency I'm very sorry to attend this meeting but I'm very sad to say that each and every plan we had failed because of this man Lumbuye. Whoever comes on Sunday and expose each and every move which I'm trying to do in the line of my duties. So please, can you help me for the last time and attempt to get this boy to be killed or kidnapped, bring alive in Uganda? Wasanya yagambye bwati yagambye nti munansonyiwa ndi munakuwavu nnyo okumpita mu meeting eno olw'okuba nti ebintu byonna bye twapulaninga mudde omukulu oyo gwe bayita Lumbuye anemeseza buli kimu buli lwa Sunday akeera n'ankalakata n'ayogera buli kigambo kyonna ne plani zonna ze twagala okukola nekiba nga kinfuukidde kizibu nnyo okuba nga ntuukiza obuvunaanyizibwa bwenneeyamu okuba nga mbukola okutuukiriza ekigendera ky'okujjawo kabaka n'okujja Obuganda buli kimu kikyankalanya nti omukulu ono alinga abeera mu Bulange oba aliko emizimu tetumanye oyo bwe yamaze okwogera bw'atyo ne bagenda mu nsonga ne bagamba bati mu mission eno kennyini
Museveni agenda kusindika ba top assassins be era nga wetwogerera ba top assassins olunaku lwajjo bamaze okufuna ensimbi emitwalo 7 ejja dola ejabaweereddwa bagenda kujja abanyarwanda batano ku ndo yasindise abanyarwanda era mission eno teyabaddemu abantu be yasooka okuwa ensimbi muno mulimu Barugahara mulimu Frank Gashumba mwalimu ne Muhammad Nsereko Kagege bano ne balemwa n'abantu abalala bano teyabategeezeza kubanga yagambye nti if we involve these crooks, the information might leak, but you didn't involve those look crooks. What happened again? I've got the information, now I'm here to what? To expose you. No gamba kosindika abanyarwanda batano ngo bawadde emitwalo 7 ejja dola nga bagenda coordinating wa ono mwami Gwembalazeeko wano yagenda okubeera coordinator ne NRM secretariat oba NRM group eri wano mu Ttake ono mwami bamuyita Joseph Balije ye first secretary ali ku embassy ya Ttake era singamba ke kizibu kyonna abantu balina okukwatibwa yono mukulu gubayita Joseph Balije akola mu embassy ya Uganda mu Ankara ye first secretary oyo Frank Gashumba muyino mukwata Muhammad Nsereko muyino kwata Barugahara bana basigadde bo manyiddwa nti bo balina okuba nti bakimanyiko bulungi nnyo tugenze mu maaso bamafia abatano byasindise yagambye nti bamafia bagenda kubakolera wamu n'ekitongole kya CMI ne ESO abatamanyi ESO mwe kibayita External Security Organization bano ebaketera ebweru w'eggwanga Uganda bano bakolagana nnyo n'abantu mu diaspora babagala okukola emirimu gyabwe teyakomye okunabagamba tugenda kukozesa ne bamafia oba abantu bebasuubira okufuna wano wendi basoke banoonye nenga bagenda soka kozesa NRM agents wano okuba nti bantrackinga wenjagala bagambira buli basindise gendo tracking ennyoko kuba sirimu wangu wako tracking olw'ensonga si kyalina kyentya ate luli kyemwali mumanyi nti mukutte embuzi kumbe mwakwata njovu enjovu ne bwegenda mu TV enseji tegera nti TV yagudde kati mujje mpola yoseeri tibahabula tubasira mutano wakati jensire temuzezidde ensanga bisibe mana penalty yagambye bwati nti mbawadde directives mbawadde ebiragiro okuleeta omwami oyo nga mulamu oba mufu wano mu Uganda kuba mwetaago mulaba akoze eddibu ddene nnyo ku ggwanga ne ku bizibu bye nnina wano n'okuba nti alemesezza ebintu bingi nnyo okubanga bituukirira byenandiyagadde bikome so njagala omwami ono bamuleete wano either nga mulamu oba mufu kubanga nkooye okuba nti omwami ono antuula ku nfeete ng'akozesa social media ngezezaako okwakinga page ze ne bazitwala naye alemeddeko bw'atyo bwe yagambye n'agamba ngenda kweyambisa abantu bano abatano b'ensindika n'okweyambisa abantu bennaafuna eyo mu nsi mwali be tuyita abantu abali ku ground ba mafia ne ba NRM okuba nti bantrackinga n'okunfindinga bwepo ne tiimu ene-executinga oba okutuukiriza ekikolwa kino eneeba ezze oluvannyuma gurupu eno ejja kubayo abantu batano abagenda otuukiriza mission eno era omukulu ono mana penalty yoseti bahalo tabasira mutano wakati zensiera etansanga bisibe mzizide yagenze maso n'agamba ng'akagudde ku butobozi kino kirina okukolebwa kiggwe omulundi ogusemba yosagala kuddamu kulya ku muvubuka oyo wadde okulya ekigambo ekimuvamu ku social media kati mukulu gwe nga bw'olina obuyinza era ku nsi kuno olw'okuba nti otta mukulu mana penalty yoseti bahalo tabasira mutano wakati gwe nga bw'olina obuyinza obutta eno le second attempt gye wakoze n'essereze wawaddeyo nze ngamba zibanje ng'obudde bukyali nkulaze nekutegeeza kigenda maaso goyinza okulooza nti nkyali oli gwakwata kati siri ndi mulala nnyo ate sikyatiisibwa kati ngenze maaso nkyabawa information yagenze maaso yose n'ayongerako oti nti ne muhoozi project yennyini gye tutaddemu ensimbi empya n'enkadde okutunda ekiwongole kino ekyagaanye olw'omuvubuka ono okuvaayo okuba nti exposinza kuddita plan ze tuba tulina na buli kimu kyonna muhoozi kyagezaako okukola era kyovula abantu omukulu ntumusindika ebweru w'eggwanga agezeeko okuba ng'ayogera n'abakulembeze olw'okulaga bannayuganda ekifaananyi ekituufu naye bannayuganda bwagenda neyesiiga evvu teyategeera kikiyendera kikyaba kya mututu olw'ensonga ne babagenza okukyalira bennyini bafuna bifaananyi naye oluva nga bageya nti eyi ate kati byonazze azze kukola kikino ki bwali obaddekawo Museveni ng'otunda ejje evvundu ezize naye ng'ejje eryo buli gw'oliguza n'alinyanyambwa ati negifu ye gw'oliguza alikwata mu ngalo n'alinyanyambwa ati naye olumala oddinyanyambwa ati agajizize kati mutabani wo gyewaka musindika sofa yabaddeko ne Tanzania yabaddeko ne Kenya recently nendo zalabye engeri Uhuru gye yambuuzizaamu ebyayogeddwa ng'avuddewo bimanyi tobimanyi kubanga otunda giziriza gifu bwe yagenze n'ayitako ne South Africa ebifaananyi tebinafulumire South Africa era yavuddeyo nga kyekimu bwe yagenda mu Egypt gye yasomera n'agole bamugoba era bagamba kino kibatuleetedde kuga ekintu ky'otunda kifu ne muhoozi project yennyini kiganye mulimu kusasula bantu kutambuza ekiki n'ekikolaze ki kiganye tugenze maaso
ebigambo byamazo byogera omukuru ono yo seriti bahaburo tabasema nto mwaka lechezi ngenda maso munindeko nasindika abasajja be batano beyesiga bayinza okuba matoka unaku lwancha batano du banyarwanda bebagenda okujano okolagana abawano basobola okuba nti bayiganze kenyini kabakogera naye njera kugamba nti loyagaliza mukachitawo bisere bisinga lutanyoko kati njera kugamba mukuru mana penalty teba kulyanga sente zo n'ekinusu nti okyalina kyosobola okuddamu okunkola wano wentudde exchange gye wali ogenda okukola munze nayo wali ogenda okukyusiriza munze nawo baabuuka badduka kati kintu kyagala okukola tubalinze wano kuba batuuka wano nkyabalinza okuba balinye ekiro kyale kuba sente wazibawadde information bazogifuna olwo nakola profiling yasooka yonna buli kimu nkirina zonna ziri set file zonna ziri set sindikana abanyarwanda bo anti babeera ne visa ndaku musanvu ku 10 bajje mbalinze totawana budde eno second attempt jiwakoze tutawana sereze mitwalo nsavu simanya yana kunzita gendo nyobo tofe bobo ya Uganda ogikoye ngolire kutulide tuwo buyinza bafikole twalo ndabu tonbadwa kyagenda ale tojja kungana kwogera tojja nja kwogera mpaka nero munanzika munkebera nko bankyayogera ekyo mala biseera mu bantu bagenda okwogera ku internet nja kwogera mpaka nga internet nyini yagijjeko ate nibona agijjeko tujja funa the way of communication other way of communication tuogere mukulu mana penalty do you copy sa mana penalty yose kibabura tabasira mutano wakadeli do you copy buli kimu kirina wano already information abazogisa asanya dda yafuniddwa dda abantu bategere gwe sindike embuzi zo wano ojja kuli omuziki memo siri wala nnyo omuloza buli muntu wakuttiwa mutefa mutwale all right awono nvuddewo ngenze mu maaso ebadde security ku side yange ndabagaye mutagingire ba pastor babere ku video eno bonna ba pastor abaganja babere ku video eno kali ngenze maaso ngaba mwatunudde ne mulaba onaku regulo mawulire benda ku ezibadde ziyisaawo omusajja bana basajja obo entegera byalunako ki simanyi Museveni yaloza fe tuli basiro nnyo to the extent tutusobola kumanya ba agent be bana Uganda tebalina sente za kulya tebalina sente zigula mafuta zigula sabuni zigula ki ngana abasinga business baziggadde olwokuba nti ayina ba agent be betuyite bikabada nga muno mundu omukulu gubayita Bitatule ono ayina Oluganda ku Janet era nga business esinga obungi azikolera Janet enaku ezo omukulu ono yavayo n'agamba nti batwala ebintu bye banka zibitwala banka size zitwala akakodyo kali kati Bitatule ono sente za gavumenti ezisinga obungi zibbiddwa bazimuwa n'ayizinvestingamu kati olwokuba pressure ebayitiriddeko bana abasajja bagenda mu banka ne beewola sente ne basinga ebizimbe bino nti banka ne betwala ebizimbe bino tabana loss era ne mbuga mugera twakinga sente ziyabba temusobola zisanga kati olwokuba nti yakuba mulante batunda ebizimbe bye bate babitunda nedda banka ali bitwala kubanga ali embanyo olwo ensimbi zali amaze okujjayo okuwoza mu okutukuza kati nakuba mulanga bawo ne bazanya akazanyo kabone banka ne ba blockers okukiteka mawule ki publishing nti aine banja agala musasule teri ali banja bagala kubba Yoseri tibahabulwa tabasiro mutano wakale nsiyereta mana penalty Yoseri tibahabulwa yenyini ne mukyala mama assassin Janet Kembabazi baragidde Bank of Uganda etaina Bank of Governor okuwa okunoonya obukadde 10 obwa dola bazuwe mukulu Bitatule ono mbu asobole okusasula amabanja agambanjibwa mujjukire mbagambi Bitatule ye Janet era nga ne properties zonna zisingiza Bitatule za Janet okulagira babanoonye milioni 10 zino bwe Bitatule sente bagala ku banzi Bitatule talina mubanja kubanga mukozi wa state era sente zino bagaba muyambi bazifune bazimuwe asoke ajjo amabanja agambanjibwa nenga mbazijukiza ono Bitatule y'omu ku ba agent ba Museveni abanyarwanda bali mu ggwanga abalina sente zitalina alina esawa zino nga ne properties ezisinga obungi mu Buganda mu Uganda Kampala za musajja ono bulungi nnyo nenga mu disguise business akola za Museveni nye Janet Kembabazi mwebuzabuza nga bafuka bana aba nga bazo tutegeera bana Uganda bana sente za kusasula school fees wadde mmere ne eno first family oba last family yasazeewo bakwate ensimbi bazuwa omukulu ono Bitatule asobola kubanga asasula amabanja nenga bali mu kwongera kubba bubisereza mu musolo bavu wazeggwanga tugenze mu maaso kwetute
eno message njagala egende mwenna abasajja n'abakazi abali mu diaspora n'abali eka. Nzijja nenkola program ey'Sunday mbumuli mbulange Mmengo buli Sunday ku Ssabbiiti kuba basisobodde kujja nembaga sigenda kujja. Mwali mukitegeddeko nti obuvo n'obuddo bw'akabinja k'abatuusi kabinja bubinja k'abantu akazze kawambe ensi nga kazitufutubbalamu era nga ne bakasanga obukulembeze obw'ennono kabusaanyaawo ko ne keeyimirizaawo. Abatuusi bano ensibuko yaabwe entuufu eva mu Ethiopia nejja ng'etalantuka neyingira amawanga galiraanyaawo ne Congo neyingira Rwanda nesangayo Abahutu n'Abatwa ne babagezaako bayingira nakati bafuga. Mu myaka emikadde nnyo Rwanda yali efugibwa obwakabaka. Naye abatuusi bano batandika okulwanyisa obwakabaka bwonna obwali mu Rwanda era ne babusaanyaawo. Era n'abakulembeze ab'ennono abali basigaddewo abadduka abawanganka betuyita ba princes ne ba prince abali badduka mawanga g'enjawulo balumbibwa ne baweebwa obutwa ne bafa eyo generation lizasaanawo obwakabaka bwawalana ne bufa ne buggwawo naye nga bwaliyo kana akabinja k'abatuusi nga kakikola. Bwe nzija n'enkola video resane mbumuli mbulange Mmengo mba mbagula maaso mana penalty yoseriti bahabula tabasira mutano wa Kalekezi yomu ku kabinja kali akalwanyisa obukulembeze obw'ennono mu Rwanda n'abusaanyaawo. Mana penalty kennyini yali mu kulwanyisa obwakabaka bwa Uganda obusaanyaawo ng'akosa Banyarwanda banne abayita amanya g'Ekiganda. N'owulira omusajja omukulu ng'anenya Lumbuye okwogera ku nsonga za Buganda naye nga tasobola kumanya nzoogerako mu kkowe ki era lwaki nzoogerako kanjala bategeeza. Rwanda nga tennafuna bukulembeze buno bwe tuyita obwa gavumenti. Rwanda yalina abakulembeze bayo ab'ennono era akabinja k'abatuusi kano kaasaanya obwakabaka buno nga kakozesa abo bennyini abali mu bwakabaka okulwanyisa bakabaka abo ne babasaanyawo n'obbalumba kwaba baali basenguse n'obalumba gye baali baddukidde ne battirayo n'okutuusa olwaleero nti obwakabaka bwasaanawo tebuliiwo. Ekikolwa kye kimu mana penalty yoseriti bahabula tabasira mutano wa Kalekezi kyali mu kkola okusaanyawo obwakabaka bwonna obuli mu Uganda naye nga obukulu bwayagala mwe muli obwakabaka bwa Buganda obwo yabusensera abulimu nze ngezaako okulwana Abaganda abala. Mwe muli obwakabaka bwa Bunyoro musajja wattu nga lwakesa lwa balali nga Kkoya Mutamiivu bwe tugenda ku bwalwa enzululu obwo bo yabutuula n'abufuuyira n'obufuuyira dduumu ne buzikira ne tugenda ku bwattoolo yalina ekisumuluzo kyabwe yamanya kyekinakolebwa kyekitakolebwe. Obwabusoga yabufudde luddo kyakuzanyirako kubanga kati yamanya program ki zaatwalayo nezitali ntuufu. Kati bwoddaawo n'obuuza lwaki njogera ensonga zino kubanga nsinzira mu byafaayo nti abasajja baserwajja okoota okusinga bannyinimu entanda baba bavaddanga bo balina kulwanyisa bwakabaka okujja ofuga nti basanga obwakabaka kiba kizibu nnyo mana penalty ne gurupu ye okutwala ensi ze baba baagala. Soka weebuuze obwakabaka bwa Buganda tebusula mu nnyumba mana penalty mwali kubanga ennyumba gyasembayo okubweramu. Lwaki alwanyisa okujja obwakabaka bwa Buganda okujja obwa Lwenzululu okujja obwa Bunyoro okujja obwakabaka bwa Buganda okutta Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwendo by'okubiri ng'ate era akozesa Baganda era Abaganda bennyini bali mu kuvuma Baganda bannaabo Baganda bennyini bali mu kulya Baganda bannaabo olukwe. So mukulu mana penalty nga nabo gisimufungize mukwano gwo wasaanya kalooli gamulengejja Ssaalongo Mr. Alaji gwokozesa okujja obwakabaka bwa Buganda namulaalise ebikola byonna byali mu kukola mbiraba naye nakugambye okujjako nga mumaze kunzita ekitasoboka temugenda kusanya obwakabaka bwa Buganda. Musajja atuwa Bunyoro yayiika Windows ne momo letakyagina ntegezeddwako nti bwakusanga mu kolido n'akubuuza ne weetoola mu boddodamu n'omufeesi nga gaddamu ng'akubuuza ng'omuganda kubuuza ddanga nti nze sinda kulabako kati yembeera gye baagala bonna babasangula obwongo nga bakozesa obuto bw'enjawulo. Kati goba tonategeera nti oli musajja Muganda olina okulwanya obwakabaka bwo n'eggwanga lisigalewo ogira ovuma Lumbuye teeka ebirowoozo bye ku Lumbuye nga weerabidde nti n'obwakabaka ono mana penalty gyasibuka ye kennyini mana penalty n'akabinja kaabwe bennyini basaanye obwakabaka bwabwe kati wali obukulembeze bw'abatuusi. Mukiwulire bulungi so nno mutegeere bulungi nnyo lwaki nkola programs ezo lwaki njogera ku Buganda lwaki njogera ku Bunyoro njogera ku Busoga njogera no ku bwa Lwenzululu kubanga n'obwa ankole gye buli nga ne kabaka banyankole essaazi nali mu dduka musajja tulwakesa lwa balali nga Kkoya Mutamiivu kubanga naye mana penalty yayagala bw'amala okuva ku bukulembeze buno bwaliko bwekipatira afuuke kabaka w'abanyankole kitajja kusoboka. N'ekisinga okunvunaanya kwe kuba nti nasobola okwawula amenvu mu mbidde nti muno mwalimu embidde ezaali zeesibye mu Banyankole n'enzaawulamu. Bw'oba oyagala okwawula embidde mu menvu ddira mana penalty omuteeke wali
omulete n'omunyankolo lino batandika okwogera olunyankolo ojja kutegeera nti mana penalty musajja mutuusi munyarwanda n'omunyankolo ligino waali bantu babiri banjawo kati mukulu mana penalty nga tonnategeeza nsi yonna bigendera bibbi tujja ku exposing at the extent nga bwe twakwawula mu menvu ne tulaga nti gw'olimbidde kyekitugenda okukola okukwawula mu bantu bonna bategeere ebigendera bituufu kati gwakyali wano agawumbidde ng'okyasagambiza ng'akimezezza okw'omusana ne mana penalty simanyi muli obusente mukola ki ekiri atabala kyekiri anasigadde waka mujja kitegeera kati nga mwagala okutegeera ku Sunday nabagamba nti ku wiiki ewedde nabagamba Obuganda wali butegese empira gy'ebika mu bitundu by'ekkooki okusunsulamu abanaasobola okujja okubanga bakola ki basaba empira gy'amasaza mu Buganda wali omuggo ekkooki naye nga mana penalty ono yakozesa oyo Ssaabakooki okulumba abantu ba Kabaka kubanga tukimanyi nti obwakabaka eyita Kabaka wa Kooki alina n'entebe mu bwakabaka bwa Buganda kubanga obwakabaka mu Buganda buli muwogu Kooki ssaza oba twali ya Buganda eri yakkiriziganyako mu ndagaano olunaku lwa jjo mwana w'emigo nga givuga era penalty ono nga yali mu control yasindika abantu bakuba basajja ba Kabaka n'abakazi ba Kabaka emigo mwagiwulidde wa video nzinako wano nzibalage katono kubanga sina budde mu information ina nyingi nnyo nenga njagadde bategeeza ebikola bya mana penalty byonna bitegere bulungi nnyo byakola linda kondooza kambaza nyirekano omugo mugulanga guno ye bwati bwakola kyankalanya ofuge osanye Obuganda kati bw'owulira omuntu nga nenya Lumbuye okwogera ku nsonga z'Obuganda ne neebuuza ono bamana penalty ne bande bategera lunaku ki nja kuzoogerako awo no bategeeza nti obwakabaka Rwanda yalina obwakabaka bano bennyini bamana penalty n'akabinja kaabwe be baasaanyaawo obwakabaka obwo kye baagala okukola mu Uganda basanye obwakabaka balyoke bakole emirimu gyabwe nyenze maaso kati njala bawa mawulire agafa mu Kongo tukungende kugabasumba wetwogerere essaawa zino olutalo ova omwango bakafungula nkete lwandibanga lutandise okuteeka ekitundu ky'amasekati ga Afirika ku bunkenke ng'eggwanga lya Kongo likooye akamanyiiro akasumagize yeyalira nga lyategedde bulungi nnyo nti akabinja k'Abanyarwanda akakulirwa mukulu Pirato wepo ne mukulu munne mana penalty Yoseti Bahura Tawasani mutano wakalikizi nga bayita mu kibinja kyabwe ekyabayeekera ekya M23 babadde batutte ebbanga bali mu kutawaanya eggwanga lya Kongo kutta abantu n'okubba ebyobugagga mu Kongo nga beefubutika nti banoonya bantu babayeekera nsi zaabwe kumbe omukulu ono gwe tuyita Kisekedi omukulu akulembera eggwanga lya Kongo yali abatunuliza kyamulinga essalambu eri ensenga nga banabafuuka balowooza nsaaga mukulu Kisekedi yatwala obuvunaanyizibwa n'atendeka amagye ge bulungi ag'ekyama nga mana penalty ne Pirato tebamanye era yagenze okukya ng'omukulu ono Kisekedi afunye ensi ezimuddaka waggulu nga zimuwa obuyambi emmundu n'abasirikale okweŋŋanga Pirato abasirikale ba Pirato n'okweŋŋanga mana penalty Yoseti Bahura Tawasani n'abasirikale be ngera zitandise okuvuga otwogerera ne twesabire nnyo olutalo luno luleme kusiikuka kutuuka eno waffe naye nga tetwandisabye nnyo nti ebiyiika bye tusinga okwagala era mwegendereze nnyo naddala mu bannayuganda oligino abagenda mu lutalo lw'e Kongo bwe mulaba nga gitandise okuwunya mumukwate bukwasi migemera wala nga mugitunuzeenu naffe kennyini we tuneegaganira okuva mu tulo tusobole obbayambako so temumala budde eri bwe mulya ng'emberenge ziwunya musaanukule busaanukuzi ng'emberenge muzino ffe tulina kyayi waffe n'omujjaja kweguli naffe tunaawulirako engalabi nga zivuga kwe tunaasitukira kubanga twetaaga tuni naffe tutandika okukola so mbategeezezaako olutalo luli e Kongo olutandise okusituka mwandiwuliranga Pirato ne mukulu w'emmana penalty eyabawula esiridde kubanga Kongo yagambye ekoye ejjoogo eyagala kutandika kulaga basajja bano yensonga lwaki kati essaawa zino mu ggwanga lya Kongo kasita weeyogeza oba ne bakutegeeza nti osibuka eri wa Pirato oba wammana penalty ng'ate bakumanyi nti oli mutuusi munnange owawunyira ziizi emiggo givuga n'okwokya ebipiira ne bakwokya kubanga basajja bakowunyo bakoye ejjoogo lya mmana penalty n'akabinja ke era nga wetwogerera omuntu yenna yeeyita nti ava mu ggwanga eryo ery'omulirwano era ng'amanyi ku mmana penalty wepo ne Pirato egikukubwa bakuba gy'akatale egisigaddewo n'ogyota bwosi buliro alright kangende ku mboozi eddako alright kati wano mbadde njagala muntangire abalokole mwenna abali mu Uganda ntandise bwenti
Omanyi tugamba nti okalya kaddadda envunyu ogirira mu katiko wapone kusanga mu coffin gyoba ofiiridde. Abalokole mwenda bali mu Uganda Mukama yeebazibwe. Fenno tetubalinaako buzibu naddala abo abakyali ku mulamwa. Newankubadde Yoseeri tibabula tabasira mutano wa Kalejisira ita muzezedde mana penalty. Akola nnyo kyamaanyi buli omu ofuula omusiru okuba nti amukolera. Ne tukimanyi nti basajja ba Katonda abamu ebintu bino tembiriimu naye nga muli birimu wa butaagaane. Nga otwogerera essaawa zino mana penalty Yoseeri tibabula tabasira mutano wa Kalejisira ita muzezedde ensanga bisibe. Ali mu lukwe olw'okwagala okugyawo basajja ba Katonda nga abajjawo asobole okweddiza ebintu byabwe sinakindi abo balinamu emiga oba balinamu ensimbi n'abajjewo asobole okweddiza ebintu bye. Bino mbyogera nga nsinziira ku information yange ntegeezeddwako nti abasumba abamu mulina omukono oba mulinamu ensimbi za mana penalty ze yabawa naye abamu temulinamu naye nga mwafuna ensimbi okukola amakyaki gano. Mana penalty abaagala nga muli bafu kubanga wemateeka amakyaki wafuuse kyattunzi wafuuse golodi abaagala nga bafu. Kati njala tandikira ku mukyalo ono gubayita Pastor Emerida Namutebikula. Pastor Emerida Namutebikula mujjukira bulungi nnyo nti bwe yatandika obuweereza bwe obw'okusumba endiga yabutandikira ano ku nfudu ewa Kisingiri Emmengo. Munnange omukyalo ono yayitiikirira nnyo era ng'akola ebyamagero. Waliwo yava ne yeefunira eddenzi lye bayitanga Pastor Kula essajja essaawa zino baami nga Pastor Kula mugenzi. Pastor Kula n'azimba Emerida Namutebi n'okumutegeerera kubanga mukyala Namutebi ebitabo byo biri awo bimusobosa okubeerawo mu bulamu bwe naye nga yeetaaga omusajja asobole omubeerawo mu bulamu obw'okumulabirira n'okumutegeeza ky'alina okukola. Munnange ndowooza omukyalo ono oba yayinamuko ku mukono gwa gavumenti omutonotono munnange ng'asuumukamu ng'avaawo Emmengo nga yeyongerayo yagenda okuzimba kanisa ye n'azimba kanisa vo omwange nene nzibu. Bwe baatuuka mu biseera by'okuba nti kanisa egaziye ekuze kyesaagala confirming nti balinamu omukono gwa gavumenti n'okusera ku information ginafunye naye kennyini bamwetaaga mufu. State yayagala okutwala ebintu bya Namutebi olw'ensonga nti bayinza okuba bayinza okuba nti balinamu omukono mu ssente ze oba nga baagala mujjako bintu bye olw'okuba nti ekitundu yazimba kanisa kikuze ate nga ne kanisa nnene ng'aliwo missionary bweti. Yoseeri olw'okuba nti yasensera amasinzizo amasomero bizinensi na buli kimu kyonna ayagala buli bizinensi buli kimu kibeeremu musajja munyarwanda oba mukazi munyarwanda naye nga abantu obeetadde mu kkowe y'okuba nti bannayuganda nga n'amanya balina ga Kiganda. Kati ye kyayagala amasomero gonna gannansangwa mu Buganda mu Ntebe Mukono Kampala Wakiso abasajja bagokulya basinga obungi bonna banyarwanda naye nga amanya balina ga Kiganda Oluganda balwogera bulungi nnyo mukitegedde bulungi. Kati n'abasinzizo gana gasinga obungi ekereziya yagikuba mu debituli ayinamu abanyarwanda be. Church of Uganda yagikuba mu debituli ayinamu abanyarwanda be. Ekkanisa ewangala neramula wantu wonna gye tuyita yaba Seventh-day yagikuba mu debituli. Tugenze ku Orthodox ekiri ekifumba mutuko n'amadiini amalala. Ola n'embasamize yatuukayo mana penalty onookomawo munnange. Tulinze ya sitaani tonnagikola. Olaba n'embasamize mana penalty yatuukayo. N'ateeka ebiwongole bye bibiri. Okuli ono Silvia Namutebi Mukandoni n'aleeta na Noli simanyi kulannama ne Bawe Kabona Juma abona baayitanga bafere n'abateeka mu ddiini y'obufere n'abateeka babeera awo n'empewo za Buganda oyo gwe bayita mana penalty senior original lukwata. Ntandise olugero luno munnange omukyalo bamala okusumukamu n'akola ekkanisa eno munnange Yoseeri tibahabulwa mana penalty n'akabinja kak'abanyarwanda baagala okutwala ebintu bya Emerida Namutebi batandika batya bayagala nnyo okutwala ebintu bye nga tategedde naye nga mukulu ono mugenzi gwe tuyita omugenzi Kula yali ategerera Namutebi nga yambalira ensimbi yamuwa programu yambulira na buli kimu ng'omukyalo ono era batambula bulungi. State okufuna Namutebi yalina kukola ki? State okufuna Namutebi yalina okutta Kula era nga Kula yababuta abasajja ba SFC ne bamugjawo nkiddamu. State okufuna Namutebi yasooka kutta Pastor Kula era yafa musajja atu ne mu ttaka yaggwamu. Pastor Kula bamugjamu bamala mujjawo Namutebi n'asigala mu bbanga. Era ndowooza mwawuliramu okuyuuga mu kkanisa ye bulungi nnyo ng'olwo batandise omutambulirako bambala. Ne bagezaako omutega obutwa emirundi egisukkamu ebiri mu mmotoka ye n'abonekebwa Katonda n'amuyamba n'amulabisa n'amugamba nti waliwo ekikyamu ekikuliko. N'afuna omuzira kisa eyamukubira essimu n'amugamba nti attempted bakakolako ebbiri Muganda bagenda kutta tirobinyike mu nsuwa odduke.
Pastor Imelda Namutebi nga kana ko musota akagezigezi bwe yamalo kufuna information aji confirming nabiyika mu suwa nagina mu gwanga lya America nakati jali jesubira nti anavaayo akomewo bobanga wadduka ngoli mu America nogeza okudde Uganda okumyawo ngalabi nawe yo basime nkubulidde Namutebi naye bwoka stoko myo ngalabi nogiza mu Uganda nkubulidde kubanga bakwagala oli mufu ebintu byawe yagala byonna tugenze maso tugenze ku musumba aitibwa Kiganda. Omusumba Kiganda nnono asangibwa mu bitundu by'omu Kisenyi. Ebitundu by'omu Kisenyi bino oba mbategeeza sayidi ki? Abamanyi obulungi mu Kisenyi kasitotuuka ku ddwaliro State Council ery'omu Kisenyi. Eno waggulu ng'okimba kivuva ku lubiri okkirira ngadda ku Nabagira Primary School gye basaanya. Kati bw'otuuka mu junction ya waliwo akaliro ke bayita ak'amadoola mu Basumaali. Kati bw'ova amadoola n'okimbakimba nga kkirira na kivubo otambulako meters 10. No weta no date wansi gye bayita ku Mpitambi Road. Mpitambi Road ye wakungania Abasumaali bangi. Kati bw'otuuka ku Mpitambi Road ate toyambuka ngadde Mmengo oyambuka odda mu Kisenyi eno gye baali baanika amalwa oba gye batundira amalwa gye batundira ne scrap eyo Kiganda gye yateeka ekkanisa ye. Yatandika n'akafo katonotono naye Kiganda oluvannyuma n'agenda nga agazi ekkanisa eno agigula ettaka eryo oba yeyambisa ssente za state saagala confirming ekyo. Naye Kiganda y'omu ku basumba bateekeddwa ku hit list egenda okuttibwa era ekkanisa ye n'ebintu bye beddizibwe abasajja n'abakazi Abanyarwanda. So mukulu Kiganda wonna wooli nkulabidde ebbanga ddene nnyo nga tukyali baana bato. Kyaki wagizimba ku luguudo lwayita Mpitambi Road kiri ekigambo ekinene ekisajja kyonna baganze C1 ku program. Mulumanyi bulungi oluguudo mulumanyi bulungi nnyo. Mulumanyi bulungi nnyo oluguudo naye nze nduyise Mpitambi Road lulimba Somalia wansi mbawadde junction wonna kubanze emapu y'omu Kampala ndi mu Mutwalo. Ne kati mbwadde simple map. Genda ku lubiri eri ojje ng'okkirira si eri kuwanka Kigozi Nest ekkuba eriddako era ng'okkirira Basumaali okkirire ojja tuuka ku Ddwaliro State Council. Buli ku Ddwaliro State Council toyambuka ku Nabagereka ate salanga odda ku ki nga kkirira agenda mu kuguna Kivubo. Tambulako meters 10 ng'ovudde ku ddwaliro Mamadoola ate oweta kuguna omukono ogwa ddyo okkirire wansi bw'okkirira wansi ojja kusangayo omwalo omunene oluguudo bayiyita Mpitambi Road. Kati bw'otuuka ku Mpitambi Road era oyongera odda mu maaso eri abalugwa gye baanikanga amalwa era kati batunda scrap na buli kimu era ndowooza n'oluguudo bayinza okuba bateekayo kolansi Abasumaali gye bawanga gye bayitayo ku Mpitambi Road Kiganda ekkanisa ye gyeri era gy'ebeera tevangayo. Naye mukulu Kiganda wonna wooli engeri gy'osinza Mukama nkusaba Mukama akkingirize naye nga weebereramu kubanga baagala kujjawo n'ebintu byonna bitwale. Bw'oba olina musereza state sifaayo Katonda y'amanyi siri mulamuzi naye nga gw'omu abazze ku basumba abalina okugibwawo. Tugenze ku musumba omulala gwe bayita Kayanja wa Lubaga Miracle Center. Kayanja Miracle Center abantu mwanege yatulwakyamuwogere nga tumanyi state agent. Nze nabagamba omulimu ogwange ng'okola Katonda y'anaamanya oba oliwo state agent gw'onoomanya oba olina ebizibu byo nsaagala kumanya. Kayanja nkutadde kuladde emirundi egisukka mu ebiri naye njala kugamba ku bintu biri ogenda kufunako kimu. Bakuteza accident oba okutega obutwa naye nga jjukira oli ku ddobo ki olina ebizibu byo ng'omuntu Museveni byasinzirako okuteeka ku nninga okuba nti omukolera ndi wandiyagadde nnyo mukolera. Naye weegendereze nnyo kuba ebigagga byonna by'olina bwe ziba nga ssente zaava mu ndiga zo nga zirimu omukono gwa Yoseeri baagala kuggyawo ebintu bye babitwale nga nabo gisimufungize so gw'omu abali ku lisiti egenda okuggibwawo. Remember obadde ng'okulagana omusajja ono ne mukulu wo John Sentamu ali mu ggwanga erya Bungereza nga noono naye mukozi wa Museveni naye ennaku zino tebakyali makambugu olw'ensonga takyasula musasula ssente ziri amusasula luli. So family yamwe mwetereze nga nabo gisimufungize. Ngenze ku musajja wa Katonda asembayo gwe bayita Pastor Chiwewesi Kyobe ono nno nga wakansanga Miracle Center. Pastor Kyobe Chiwewesi amawulire gano gantuuseko ne neewuunya naye abatamanyi Pastor Chiwewesi Kyobe ono ekkanisa ye eriraanye Diddy's World oba gye muyita Wonders World. Abatamanyi kansanga bone mwabasinga bungi kansanga mugimanyi wali Diddy's kali boyita ku Diddy's World osobola okuba nga wakisesinga ekkanisa y'omwami ne abantu mbuuza omusajja n'ebintu byonna abimanya atya n'amakubo. Baba tutobye ne Uganda tutulooza tutobye ne Uganda buli wamu tutambuddewo bw'omuyinza otulamuza tulina emirembe we are here kubanga tutambudde buli wamu tutambudde nga tukola. So omwami ono y'omu ku bantu abali ku hit list
mukulu kiwewe sichowe gwe nanyini oba gwasumbe kanisa ya Kansanga Miracle Center watekeddwa ku hit list yeno eranga ekigendererwa kya kujjawo gwe kyakiyo yedizibwe abasajja abanyarwanda nga bakozesebwa government nkitegeddeko nti gwe bakuvuga buvuzi nkitegeddeko nakufumbira emmere akufumbira bufumbizi n'abakuuma era bakuuma bukuumi era ntegeddeko nti oli muzibu nnyo okubuulira information n'okutegeezebwa mboyina amawaggali mangi nnyo mu butakkiriza naye Biblia gy'osinza ekugamba eti nti beesiimye abo abakkiriza nga tebalabyeko bw'oba olina ekitabo ekyo nga kirimu essula ekugamba nti beesiimye abakkiriza nga tebalabyeko mukulu kiweweesi manyi karakita zo ng'omuntu toli mwangu nnyo wa convincinga kubanga ne family yo ntegeddeko nti ne bwegamba ekintu you don't care ngolooza oli superior mu kutegeera naye okutegeera si kwa buli muntu ate n'emputtu si ze zikulembeza okutegeera kwaffe wabula tugamba wempaka kunamya esatu bwe mala okufunga lwotokolera nti banfungudde njagala otandika okwetegereza abantu abajja mu kyaki ennaku zino ntegeezeddwako nti abesefusi nga bataano bakutambulyako ku muntalinga endyayo n'entambula n'ensula naye nga bano abasajja banyarwanda okusula bamanyi woosula bamanya ani akufumbira bamanya ani akuwa caayi bamanya ni driver wo na buli kimu bakimanyi naye nga gwe omu ku bantu baagala okutagetinga ekkanisa yo bagitwale bulungi nnyo ebyogagga byonna babitwale era obulambo buli mu lusuubo ng'abantu abala to prove this asobola okukubira ku mukyala Imelda Namutebi akubulya story eno yabina ebintu ajja kubuulira lwojja otegeera nti kyentegeeza nkitegeeza era information ntuufu nkiddamu gwawakana information eno ng'oli mulokole era ng'oli musumba ku gwenjogeddeko wano kubira mukyala Imelda Namutebi essimu bali mu Uganda bali mwami nekyentegeddeko yadduka Imelda Namutebi kula tali mu Uganda yadduka bw'aba tali Texas ali Boston nkiddamu Imelda Namutebi kula bw'aba tali Boston ali Texas gwe mumusumba gwenjogeddeko kubira omukyala eno essimu y'ekyama akubuulire ebiki ebyatuukawo luno otegeera nti engalabi yo yino gitereeza era osome Bayibuli ng'ogitunudde bulungi manyi mmwe abantu naddala bannaddiini mulina empaka mugamba nze Katonda akuuma Katonda alina ebyokukola bingi nnyo entalo ziri e Syria Katonda gyali entalo ziri e Ukraine Katonda gyali kati gwe gwembuulira wano asobola okukwata essimu ya buyonjo ne weebereramu n'owumuza engalabi yo ojja gamba Katonda gye Katonda naye ayine abantu baaterawo mubiri ng'amanyi nti bategedde bw'onoogaana okuwumuza engalabi yo mukulu kiweweesi kyobe owa Kansanga Miracle Center nawe munnange totuninyanga zo video bajja zijjayo baziplayinge kitegedde bulungi nze nkubuulidde mana penalty tatudde era njagala bategeeza nti abasumbano wammanga nabo bibamu ku ba agent ba Museveni abali mu makanisa ne boolya bayomba toteekayo kyabo muno mwe muli omukulu eyita Pastor Bujingo omuli Serwadda omuli ne Ssenyonga boogera toteekayo kigambo kyonna buli mulokole baleke bano omuzanyo gwe bazanya mu kanisa temujja gutegeera kubanga gwa mana penalty bano bakozi ba mana penalty yabakozesa okutandika okulumba basimba abatuufu bali ku mulamwa yabakozesa era n'okuba spyingako yabakozesa Kajjala basa banonda bugisimufungize abasumba benda budde please lubalembera nga n'ebiro kwotadde Katonda yamba yeyambye mana penalties against you era abaagala nenga bano mu kanisa ya Katonda wangale ya born again ba spy agent abali mu kanisa zino mwe muli Bujingo Serwadda ne Ssenyonga ne muli abalwana ne bakola baki teri asobola bakwatako wadde okuyomba kubanga bakimanyi bakolera mukulu mana penalty musiyaleta asanga bisibe muzeyizedde mutegedde bulungi sono mutegere kye kigenda maaso mu Uganda nga nabo gisimufungize tugenze maaso ensonga lwaki bagala batta eri bweti Museveni akimanyi nti okutwala ebintu bina mu Uganda biteekamu abantu be abaakoze empaya ya bulungi gagimazeewo bulungi nnyo kyekimwagazisa okugyawo amakanisa ne bannyinigo bonna abaganda abalimu abatuufu alekemu ensoboleze ez'abanyalwa ezisobola okuddukanya amakanisa gano okutambulira ku biragiro bye era ng'abasinga obungi bwe munaaniriza ku basumbano ba agenti benjogeddeko gwe mubuuza atambule ng'omuganda akulage bajjajja kabeera omu nkiddamu ku basumba bali benjogeddeko abasatu gamba omu akulaga ejjajjawo ekijja kye
oba kulage bajjaje babiri je bamuzaala olujjo tegera nti abanyarwanda for real je bali abatebali ku mission mwenda ba pastor baganda bagenda bajjawo era nga recent abasumba badde bafa bona babadde basajja baganda kubanga neno Born Again Church ayagala jingiramu giteekamu basajja banyarwanda naye nga mission yeno era erimu ne muwala we oli yeyita omulokole naye ngambo ti okatabonoga mukama yebaziwe nga kitawa kera kwata jambia nasaddaka abana b'abantu ongambo ti mukama yebaziwe na okubala crusade nga gwe kenyiri ozaala abana ojjamu embuto ojja kwata oti Bible ngati osaba Katonda akuyambe simanyi biki nga omusajja gwe bakale mu kitanda akwata abana abantu n'abasalamu ensigo n'abajjamu emitima n'agitunda mbona woli mulokole nulo omukazi omukulu atuludde emyaka akwata Biblia n'asoma mule mukama amuyambe naye nga tasobola kweyamba ye kennyini Janet gwe kennyini tosobola kweyamba naye ate mumukola ebikolo biri okutta abantu ne weebaka ne weegolla nodda mulinoga mukama yebazibwe singa wallahi okera ku macha mukazi gwe nga tozuukuse kubanga luyagaliza mukachita olutanyoko kati pastor oba pastor patience gwe omulokole oba patience ndozo omulokole oba patience noga mukama yebazibwe mujja mu embuto mulige bali ku competition noga mukama yebazibwe kitaawa lagira abantu babatti noga mukama yebazibwe omusajja gwe bakale mu buliri atunda ebiwolo by'abaana atunda ensigo ali mu kutta abantu mukama yebazibwe nga mwanyoko yesiriyo kira ne weebuuza ensi etulaza luddawa mukozesa Katonda okuyisa ebintu byammwe ne basajja mmwe ne bakazi mmwe mugenda kubonaabona mugenda kubonaabona naye kikutta obudde kinaabuta mujja kitegera go family ya mana peneti mwenda mujja kubonaabona nyenze ma so namutegererwa ki bigenda maaso mu Uganda nga amasomero bayagayingira nayingira amakikerezia nayingira emizikiti nayingira amakanisa nakozesa abantu bennyini abalimu okuspayinga ku bannaabwe mujja kitegera nti ensi mbi eno message njagala egende mwenna abantu abali mu diaspora Yoseri tibahaburo tabasira mutano wakali jensi ya times zezede nsanga bisibe mana penalty inaba agent banji bemumanyi ne butamanyi njala tegeza bana Uganda mwenda bali ku ground bwe puna abali mu diaspora nino musajja gobandetedde nga agent wa Yoseri wa iso omwami ono ne ku kitebe kya nupu olumwatera okujjawo era nanyumyamu naye nga musajja wa iso bamu kubatambuza obutwa omwami bamuyita kibotodde kakooza ono ajja nnyo mu meetings z'abantu mu diaspora ono ne ku kitebe kya nupu ajjawo era yefuula okuba nti wa opposition nenga si wa opposition musajja mukozi wa eso era gotasobola kusuubirizaako nti mukozi wa penalty wa mana penalty era nti mugabi wa butwa mu diaspora era buli muntu yena ali associate nzere kuona ye nkusanga nabo gisimu fungize essimu ye blocking toddamu ku associating na musajja ono bamuyita kibotodde kakooza ngenda balaga ekifaananyi kye mujja kutya mujja kutya mulyoke mutegeere nti ensi bwe mugirowoleza yavaawo dda mana penalty ensi ayagala gisaanya obusaanya mulyoke mutegeere nti omusajja ono si munna Uganda bulungi nnyo. Alright, nze nga bulijjo mbaleetera bwino omusajja oyo gwe mulaba ali mu suuti eya bbulu ne ttaayi ye mukulu kibotodde kakooza yoyo mumulabe bulungi nnyo oyo mbega wa iso atambuza obutwa mu diaspora ne ku local level bamuyita kibotodde kakooza from reliable sources nga ne ku kitebe kya nupu yajjawo nga temumanyi era ndozomula enyambala gy'ayambala ayambala smart nnyo akulowoozesa nti muntu wa bulijjo kumbe mukozi wa mana penalty mutegedde bulungi nnyo yoyo mukulu kakooza kibotodde eso agent mu diaspora akolaganye n'abantu bangi nnyo era mbadde mulina enteekateeka zonna ze mukola ez'enkyukakyuka nga azibaliramu mudduke emisiri nga nabo gisimu fungize n'essimu zammwe muziblocking yoyo saagala mugembe simu amutegedde esimu yoyo bamuyita kakooza kibotodde iso agent nenga nekamwokya yajjawokko omulaba bulungi nnyo kati naawe yali mu kifaananyi kino ng'oyogera n'omusajja kibotodde kakooza mukitegeere bulungi nnyo nti omwami ono iso agent wa eso agent akola mu diaspora newaka
okitegedde bulungi bamuyita kibotodde kakooza mubazoomingire mumanyi mwagala nnyo zoom wuuyo sagala muge omusajja tetwamulabye omusajja atulimba ekifaananyi yuuyo mukozi wa manapeneti mule bulungi nnyo muwozaani agabuto mu diaspora abantu bafa biki yekibotodde kakooza state agent wa ESO atambula mu diaspora abeera mu conference z'enjawulo abeera mu nuupu abeera ludda wanenga state agent manyize byange mbyogera nga bibiri atayagala birekeewo ayagala bikwate kubanga sirina muntu gwenkolera mawulire gano gakole bannayuganda abali mu nsonga ez'okwenunula. Alright, nabagamba waliwo wano omuntu eyefudde ebbereje mu comment bamwe bamuyita Tikyampamire si Tikyampamire oyo bamuyita Segujja musomesa ku standard high zana amanya ga Mpamire omusomesa yamusomesa ye Mpamire Arthur kati Mpamire wa comedy azanyanga mu 7 nakugamba nja kwabiza bwere nekugamba weso you struggle omanyi kasajja gwe moyino obunyo obukulinga obwa ddulu nosinika obunyo obukulinga embuzi esabalaavu goloza muntu ategeera omusajja kusomesa gwe watwala amanyage kubanga Arthur Mpamire ye musomesa yakusomesa n'otwala amanyage era ne musomesa ne ku Zana high school wali ezana mukumanyi bulungi nnyo olira era ne theme y'okusomesa oli bwaba asomesa wanjawulo nnyo ku ggwe tona byosomesa kubanga n'abaana b'osomesa the biggest number of the girls bakozeseza embuto ne bazijjamu Mpamire weewumuzeeko amanya siga gona kugamba daleka kweswaza nanyini manya amuta Arthur Mpamire amanyikiddwa musajja mweru talinga gubunya bukuli obuno bipo olina dipo zikulinga ng'onyo wa ddu n'obunyo bw'osinika ng'olinga ng'embuzi esabalaavu mukulu weewumuzeeko tumanyi oli state agent nakugamba nja kukobya nga towulira nkumanyi weewumuzeeko Eddie Master yakusomesa yali nanyini isomero lya Alliance model liwali ku Gulubaga Road lyo lyabiranga lyavaawo ewantikagwa we waberanga nawe bakusomeseza nogende makenda ofuna flat degree notandika kufuka kusomesa ngali byosomesa nawe tubitegira nkumanyi bulungi nnyo era ne ku standard high zane bogeno kubuza omusomesa ngosomesa bagamba Arthur Mpamire so sigwe Mpamire you are nothing. You are dense like you are dense like your boss mana penalty mu 7. You are dense. Toina nawe chori kubuza nga ifukana aba. We know you. Oli dense. But you never bakumainde oli dense ne byo osomesa if it is not Arthur Mpamire the one who took the name you took from him. Nothing you atoina chori na. Toina chori na kanja kwabiza bwere. Nanyiri nyamwita Arthur Mpamire. Brown in color. Very bright guy. Musajja na mukiga musajja mulungi nnyo talinga gwe yefula oli musajja mugandi osiriwala olinga abantu bakawo mentality gwe Segujja nakugamba ne w'olitambula n'obeera mu Banyarwanda emyaka 10 togenda fuuka kabinja k'Abanyarwanda bajja kukosa mali bakujje omukulu nkubuulira gwe Segujja eyayita Tikyampamire you are nothing ne makire wafuna flat degree mu education byosomesa fu abana amanyi Arthur Mpamire ye teacher waabo basomesa nkubulidde erinnya lina siriyo you are dense okusoza ku information jenna kubanga nze nkumanyi gobo yagala kutegeera kubira nabakyala wa gundi kubira nabakyala wa kabaka bwa Rwenzururu Mpamire Arthur yamusomesa nkumanyi Arthur Mpamire gwajja kerinya mumanyi kati boda ku social media ne wepanka pamoto wali akumanyi nkumanyi you are dense kubuza bandi wa teacher obafunisa mbuta abana babandi bazijja mu standard high zani natakumanyi oli wano buza abantu oli musajja togenda fuka mu Nyarwanda okujja nga nawo goko Banyarwanda bana befula Baganda tunwe twagala kimanya utubule open nawo oli mu Nyarwanda kubanga embwa etambula n'ambwa tosobola sanga mbwa ng'etambula n'ambwa it is very rare embwa etambula n'ambwa temanyi kijja eno last family namwe mugenda genderamu okitegedde oli dancing buuza nabagereka wa Rwenzururu yakubuulire Arthur Mpamire yamusomesa nga ndaba kubanga nzibanzala ku Lubaga olibanza ku Serwanga Mpamire Arthur yalina teacher kati guluddawo buuza abantu mbwomanyi olina ki oli mukalu muto wafuna na flat degree mu education n'abaana bosomesa bonna bakwasinga si Mpamire kuyambako waliwo takyasoma kusomesa wali kuzana
Mwita tikyampa miri iwe Muganda. Maybe you are just disguising yourself that you are Muganda. Ninga na uli Munyarwanda. Na nyini yamwita akampa miri. Mumanyi. Era naye asomesa kuzana Alex Standard High mumanyi. Nakugamba ngenda mpula nja kukwabya nga tomanyi. Na nja kukwabya. So Seguja, do you copy? Unless you are not Seguja. You're just disguising yourself that you are Muganda. Ngana uli Munyarwanda. So genda mpola mukuru. Tubamanyi. Tubamanyi. Ina ndao tubamanyi. Komulimu gwosinga okutera n'okusomesa kwa mulimu gwosinga okutera kufunisa abaana babandi mbuto ba student. Okuva ku senior 1 mpaka ku senior 6. Kubanga you are celebrity. Kuzala tukimanyi. Genda mpola fe tuli bako temujja tusobola. Tuba tubamanyi bulungi. Yo, akuba tusika nga oyo kamuleke. Let me reserve my point. Nenga kamuleke. Ni tuba tubamanyi. Tuba tubamanyi. Atezo guno omuntu ogwa gujjukira buli kimu kye nali nsomye ko ne kirali na yeko byo nambi manyi. So Mr. Segu, I hope you are copying this information. Uchitegede. Gira mubuze. Gwegeno mbuze St. Francis Emengo. Buza akampa mbele St. Francis Emengo yatuliza ebanachi. Gendo buze mukwano gwo. The Assistant Inspector of Police. Muletero Anatole, mbuze who I am, ajja kubuli. Tojja kuddamu ku nepa akira. Kugendo buze Assistant Inspector of Police. Mukwano gwo kubanchi manyi. He was once my teacher. Anatole muletero mubuze, ajja kubuli who am I. So leme kunza nyirako. Ate muleke kumanyira bantu. We are tired. Tuli bako unyo. Muza nyemiza just stating ati tunga muza tumanyi. Kena akudda munda kunonyereze ko ne comedy ja mudduka muggwe. Kena akudda munda kunonyereze ko ne comedy ja muddu ja kuddukawo. Fetuli ba step boni buli kimuntu kimanya ko tusirika nduga abantu katubaleke bulisi. But you are nothing. You are nothing. Apart from spying on your fellow artist. Je muliko na kuba kyankala kichuka kye mmaite muna kida kye mmanyi. Abantu bako balina ebizibu. Abana abandi bali mu bawala babajja mu nsigo. Ojjana otikka obunya. Buli kulingo bakubira ddu. Kitegere. So no sigenda bamalira biseera. Okujjako bajjukiza nti mwendabe nagamba ebintu biddako njala mulize bulungi nnyo. Nabagamba nti state planning okussa wansi buli muntu yenna abadde akola business mu Buganda ng'oli munene. Bagenda kubijjiko omusolo olyoka okitegerevu omwange. Wetwogerera eno tweet yakoleddwa ng'egamba bweti nti mana penalty olw'okuba twamulemesa diiru y'emmwanyi mu parliament nejjo yakyogeddeko ng'ali mu kwogerako eri simanyi eggwanga lyoba eryawa. Mana penalty, you are not a Ugandan, you are Rwandi. Right now, you are sending your agents from Uganda Revenue Authority moving around across Uganda, putting pressure and piling more pressure on more coffee processors across Uganda. This message goes like this. Coffee processors in Greater Masaka sub-regions have been given notice by Uganda Revenue Authority inciting that each factory shall owe medium is supposed to pay a VAT of added 5 million Ugandan shillings from UG shillings effectively from 1st July 2022. Nkabaddiremu. Ngabe nabagamba nti ona apulaninga okunoonya ssente mu ngeri yonna esoboka. Kati mana penalty lw'okuba nti emmwanyi zaamudibiri teraayira zitwala. Kati yataddewo etteeka ng'ayita mu kitongole ekyababbi ekya Uganda Revenue Authority. Agenda atuuka ku buli byuma by'emmwanyi byonna ebiri mu Buganda ng'abagamba. Luli mbadde musasula omusolo gwa mitwalo 10 ogubakkiriza okukola omulimu ogwo. Kati okutandika ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano. Buli alina ekyuma ky'emmwanyi mu Buganda basookedde Masaka onosasula $5 million okukkiriza okukola omulimu ogwo. Ono katalo kwa parliament kyalemi agenda chifu mana penalty agenda funa engeri gyatandika okunyigirizamu abantu bano automatically abajje mu business abengeera era abange etteka liri alese kubanga bwakuteekako $5 million just a coffee processor kiba kitegeeza automatically akujje mu business
kitegeeza ki bwana agenda agamba abayina ebimu bikube mwanyi nti bataddeko omusolo kuba ku mitwalo 10 gwa mitwalo million 5 musajja atu million 5 agenda zijjawa ngoli ayinza omuleta tata n'emwanyi ogikuba namwe mitwalo y'emwanyi namwe mitwalo 15 mitwalo 20 kati sera agenda zijja esobola okukola omulimu guno kitegeeza abantu bagenda kuvaamu mu bizinesi mpolampola namwe balina amaduuka bagenda bakola kyekimu abalina ebirundo byeko bagenda bakola kyekimu abalina bizinesi zeetabo bagenda bakola kyekimu kino bagenda kibakola okwetoola Uganda yonna mujja tegeera nti bana basajja balina plan eyavuwaza abasajja n'abakazi abali mu Buganda mu business pochitegede bulungi kati gwali eyo akyagawumbidde ng'enso girabanga bw'olina okuba kyekiseera nno osituke bw'onoba tosituse ojja tuuka okweyaguza olujjo gy'obeera nti enjala zaakuggwako pochitegede bulungi naye nga nfundikira gye tukoma okuwa omukisa mana penenika gurupu ke okututta nga tetwerwa nako kiba kitegeeza tumuwa obugumu n'okutegeera nti atwesobolera njala kubira omulago kutakungula buli muntu yena gy'oli omuntu yenna akuletako olusiddiiki akuletako akambayaaya akasengula ennyonyi ekiro gy'obeera nti bwerinda ne bukya tegenda kutuuka gyeraga mutandike okunyiiga bwe munaanyiiga omunyarwanda atannyo kye tuyita retaliation ate bano bwe basindise okujja mu Uganda abangi tebamanyi Uganda ate tebatumanyi njala bagamba ekigambo kimu mutegeere obuyinza bwe mu ggwanga ate musigale nga mwogera so nga nfundikira eno message njagala egende eri mana peneti yoseti babona tabasala mzano wa kalekezi by names of Lumbuye Fred, the political activist based here where I am right now. Previously, towards the end of 2021, you tried as possible to kidnap me or to kill me, but unfortunately you failed. As we speak right now, on Tuesday you had a meeting in the State House in Entebbe with your first family or last family, and you discussed the second attempt of killing me or bring me back to Uganda alive because you wanted me dead or alive. But I'm here to inform you. I've already got the information and the details of people who are involved in this mission. Please go slow, because a man who you tried to arrest previously is not the same man whom you are trying to arrest right now. Because you yourself, you might end up in hot soup or in hot water. This is a Soviet country. There is no blame game here. Go slow. I'm not an easy subject as you think. No, I'm here to warn you. I know what you planned, and those people are boarding tomorrow. But this is to inform you. A man whom you tried to assassinate on 3rd August last year is not the same man whom you tried to attempt to arrest or to kill as you wished last year. I'm a totally different person. If you want to prove this, please visit Google, search my name, Lumbuye Fred. You understand the person you want to kill. I'm not an easy subject, and I'm not an easy package to export back to Uganda. I'm not scared of you, and I will not get scared of anything, because I'm speaking the truth and I love my country. And I'm here to defend my kingdomship. I'm here to defend my country. And I'm here to spread the information, love and peace and unity. So if you think that I'm going to be scared of the people you are sending here, they will get to know the real me. Because you think your bogus games you are doing in Uganda, the same games which are going to be done in other countries. You've tried so many times to assassinate me, but this time around, you might face it tough with your agents. Please go slow. Don't think you're going to intimidate me. No. I decided once and for all, I love my country, and I will stay in this struggle. However much challenges I'm facing, I'm ready for each and everything. Because our brothers and sisters have been killed, others have been kidnapped in Uganda, and others are still in jail for their right. You will not silence each and every Ugandan who is in diaspora and those who are still in Uganda. You are not the last president of Uganda.
and your family may end up like any other families of people who tried to suppress their citizens. Politics is just a mere game whereby we need to use our head to discuss issues and people decide whom to vote and whom to lead them. But you, to remind you, one, you are not a Ugandan. Secondly, we didn't vote you. We voted Robert Kyagulanyi Ssentamu as our next president. So I have all rights 100% to talk about Ugandan politics and to discuss issues concerned about things which are taking place in Uganda. Many people in Uganda are suffering economically, but you are spreading a lot of money in the names of keeping safe of your family and you to stay in power by killing your opponents. But please stop this, because your time is up. You understand? Mr. Mana Peneti, your time is coming, but go slow about me and go slow about any other Ugandan who is fighting for freedom and who is yearning for change. You can't lead Ugandans for 40 years. No, it won't happen. Soon or later, you may face all the charges and plus all your cocoons who are there traumatizing Ugandans home and away. May God bless Ugandans and stay safe. I'm here to stay. May God bless Ugandans and may God bless me too. Mwera mukama bankomere.